kyaffe ekyokubiri ekyakawunya mu 360 extra nga tutambuza ensonga ezitambudde mu week, more especially entertainment game, okulaba nga tugispicinga ne tulaba nti ensonga tuzitambula bulungi. Kibe ebimu by'otategedde naffe siffe bageze nnyo naye at least tutakolinga kwezo ensonga naawe n'okugenda ng'otegedde ku nsonga zimu oba endala. Mwami Mugerwa, reaction y'omwami oli Eddie obadde olina ekikusiiwa ate saakirekayo. Otosobola kirekayo, abadde ayogedde abadde mutuufu era mwebaza Mr. Desire Mr. Eddie. Mbadde mwebaza byonna byayogedde nti alese mukamange Mr. Semakula, alese mukamange Abdex, alese mukamange Semasasi Walukaga, byonna tubimanyi byabeerawo naye ate byakafeero byanjawulo. Bali weebali tebalina bibasumbuwa, tebalina nti baagula ekintu kye bwe kiti. Ebintu byakafeero ekibisumbuwa kyenina okulowooza mu mutima ogwange n'omulala ali mu kyalo kyasobola olowooza oba ali e Kampala nti bano abaagula ebintu byakafeero ye bali mabega waakyo nga bulimu emisawo ekiganda abaagula emabega eyo birina engeri chain gyetambula kubanga tubadde tugamba nti wetumala DNA naye tuleetera abaana abatuufu tulondole n'ebyobugagga bye tubikomyewo kati ate bano abaatunda beyaleese. Okay, wetugendedde okugira ku mpewo nga mwami Deputy Minister Honorable Tayeebwa nga alina posti gyakoze ku X n'agamba I propose we go ahead and do DNA with the rest of Kafeero's brother to close this chapter. Otherwise, the resemblance cannot be wished away. Comrades attain total closure of this matter is needed, especially for those children who are totally photocopy of the rate. Wano wenyini wenjagala okubuliza mwami Nende. But omukulu bw'avaayo n'agamba nti at least yes kaseera tukole ne DNA ey'abaganda b'omugenzi nejjo waliwo mutabani wa omu eyalabiseeko ku list oba eyalabiseeko ku bamu abakakasiddwa, that is Kafeero Simon Peter. Nagamba naawe osaana bakutwale ku DNA. Nze bulo nze nga nze Nende oba nkyogenda nti sikiinaako obuzibu. Nze ekikulu kyekyanyingiza bino ebintu Deputy Speaker mukwano gwange era muwa ekitiibwa nsonga z'abaana. Nze nina taata wange tanneegaanangako, nina ne we namuziika okiwulira naye ensonga z'abaana zino gezaakwata akaki ng'abaana bansumbuwa, abaana obuyambi okitegeera ng'abaana bambuuza tebagenda eri mu kyalo babakola ki babagoba. Nenkubira mukulu wange oyo Mugerwa nekimubuuliramu neŋŋamba nkiyingiddemu atya nekitandika okitegedde. Wano tetunoonya muganda wa Kafeero yaani abula tunoonya baana ba Kafeero naye nga sure oli muganda Kafeero nga ye Kafeero nga ye yali atonzeewo ettaka lye naga balinziika wano n'abaki n'abaana bange kwa waliwo embeera eyaliwo mu famire nagamba nina ettaka lyange atandika ekijja kyange nga tetunagenda nagamba balinteekawo abaana bange ne bato bange beeri nabo muki mu maama nga tetunagenda ku musayi because we never know bisobola okumaliriza nga nawe bagukutaddeko nga tetunagenda ku DNA njawo sinzire ku telefayino nkiralifying eno chapter byaddala oli muganda wa Kafeero. Nze nga nze Nende esooka siina anzaala yazaala Mugerwa. Ekirala sandibaddawo nti neegombe nti ndi muganda waani ekyanintutteyo ebyobugagga mbikoze bikola ki siina kyenoonya waani era omuntu yanigambye ni Nende kyaka alina kyayagala ewa Kafeero mbikoze siina kyenoonya waani naye abo abaana bensinga okulumirirwa abaana era nze kambabuulire
bino byonna ebibaddewo bulonze waliwo amasimu agankubirwa oli nakweka enama nakwa gwe nno bw'otava embina ebintu tugenda kujja waliwo eyankubira mugerwa waliwo neyankubira ne mugerwa waliwo ne social eyasooka ne bankwaga tukuwe miliyoni 3 obiveeko kati bwe ngamba nti oba tewali alumirirwa omuntu wakubya nti nkwe miliyoni 2-3 obiveemu obwana buleke aba afaaki sikutegedde bakukubira bakwe miliyoni 3 ove mu bintu bino nve mubi ne bambuuza ofaaki esimu nga nkusifu esimu oli akola private number nakubira ng'akweka enamba era singa eba yakuba nga nandi munoonyeza nandi mufunye nende ku lisite eyafulumye ane yajiddeko ng'ebyaddala badde shuwa nti tagenda kujjirako nabagamba nze seekweka tolya mu bigambo sirya bigambo byange oyo mezaya manyi zino ensonga twazituulamu omugenzi yaliwo kyeki kyembagambye bano abaana bennwanirira teri mwana yajja nga Kafeero akoze eki afudde abaana bonna Kafeero yali nabo mu bamaama abaki ab'enjawulo nze nawunze nga ndaba Swazi ali ku lisiti wanje sikategedde sijja balimba era nze nkyakyongera Swazi mumanyi nkuze tutansa ovubuka n'abo baki ba Simon nenze nawunze nengamba osanga oba mukulu wange bwali buki busungu olwa maama wa Swazi ozaala Buladina ate nga waliwo n'omulala akayanirani Swazi which is okay naye ate saawunze kwa nategedde ebibaddewo okitegedde nti mbaddeko ne bamafiya abalwanisa ensonga z'emekuvaayo nga ki ntuufu naye nze ngumya abaana bange enda bakolera ekijja ekirungi Martin ye musika waali amwana analeeta baawe muyina omusika Martin nalabye owa Swazi Haga wagiwadde kusanyusa Balamu Mr. Balamu ebbanga lyemulabidde muwa respect natandika olaba Mr. Balamu ng'akyatoba mu bidongo ng'atunda bbiya naki n'obutebe obupangisa kati Mr. mbadde naye amanyi nange nkola ki amanyi reaction yange naye nange mmanyi ki reaction ye ali mu Mr. Balamu neyo mbidongo kati wabadde lumu yafirwako n'omwana namuteekamu ez'omujjanjaba ne bwe yafa bwe kimu n'olw'omuzika n'aliisa abantu kati Mr. mumanyi nange amanyi kyensobola amanyi siina busungu ate amanyi nsonyiwa ki mangu ate amanyi nti nenda alina kyekike yeekoledde talina kyakola ki kyetaaga siina kyennoonya Mwami Mugerwa